Omusumba Moses Kigundo okuva ku disitulikiti y'Abadiventi Makerere yasabye abafumbo bulijjo okuteesaganya nga bafunye obutakkaanya n'akuutira n'abakristaayo okwekwasa Katonda mu buli mbeera. Tegeeza abonoonyi Yesu alokola. Kigundo abadde mu kusinza kwa Sabbiiti ku kkanisa y'Abadiventi Engobe Bunnamwaya mu basondedde ensimbi ez'okuddaabiriza ekkanisa n'okwebaza Katonda olw'omukadde w'ekkanisa Paul Mugerwa okweza emyaka 10 mu bufumbo obutukuvu. Kubanga tukkiriza nti obufumbo bubeera obulungi n'eggwanga lyaffe lijja kuba nga literedde. N'olwekyo obufumbo nga bulungi tusaba abantu mwenna mujje mu kkanisa babagatte kubanga amangu ddala ekkanisa enegenda kufuuka marriage center. Omuwanika wa NRM Rose Namayanja Nsereko yennyamidde olw'abaana abalengeza bakadde baabwe naddala abateesobola mu by'ensimbi n'abasaba okukikomya. Ti omuzadde bw'abanga akoze n'akutuusa w'otuuse obuvunaanyizibwa obukulu nga tonnakola kirala kyonna tunuulira omuzadde ono byayiseemu ate okwate ne ku balala. Omukadde Mugerwa yakulembeddemu okusonda ssente z'okuddaabiriza ekkanisa mwe basondedde obukadde mukaaga ku 25 obwetaagibwa okumaliriza omulimu guno. Ye pulezidenti w'abakyala abakatuliki mu ggwanga Gidudu Mary Yasumputa asabye bannayuganda okukwatiza awamu okukuliza abaana mu mpisa. Bino Gidudu abyogeredde mu kukuza olunaku lwa Girl Guide olukuziddwa mu nsi yonna olwaleero ng'emikolo emikulu mu ggwanga gibadde ku ssomero lya St. Joseph's Mixed Primary School Naggalama mu disitulikiti y'e Mukono nga gwetabiddwako abagayidi n'abasikawutu bangi okuva mu masomero ag'enjawulo. There's so much immorality going on around. You see it among the people in the community, you see it in schools, you see it even in parliament. You know, you see people fighting in parliament, they are cheating left and right. I think there's need for us to do something as people in the country. Omukulu w'essomero era omumyuka wa Girl Guide Association e Mukono Mary Josephine Nabuyungo akubiriza amasomero gonna okutandikawo ekibiina kya Girl Guide Association okutendeka abayizi okubeera obulindaala obudde bwonna. Kubanga nze nganze omu n'abalala be tulaba eyo bye tukola tulimu ekyo ekya movement ya Girl Guide. Bw'obeera Girl Guide moto yaffe egamba be prepared. Tewaliwo nsonga n'emu yonna ekulemerera. Akulira abagayidi mu disitulikiti y'e Mukono Lydia Balemeezi alabudde abasomesa ku nnyambala embi nga yakulira abagayidi mu ggwanga lyonna Emera Oidi Prose akubiriza abayizi bano bulijjo okuyamba bannaabwe. Oli n'amanyula enviiri n'azisalazalamu ebitundu n'ayambala engoye nga bazisazeesazeemu ebituli ebyedda twalowoozanga nti byabalalu oba banaku naye kati osanga omwana ow'omugagga ddala ng'ebyo bye yeekoze abalenzi ne batandika okuteekamu earrings mu matu.